Omutwe gw'essuula ey'okutaano gugamba nti bajjajjange bombi banfaako. Essula egenda bw'eti: gy'ogenyi waateba wammwe, twamala ennaku ntono ku bugenyi nga tuddaka waffe. Nze nasanyuka nnyo okudda kubanga saayagalanga kumala bbanga ddene nga siri wali jjajjange tezikya bbiri. Jjajja yatulabirako eri ng'akuba akaluulu ng'ajja atulamusa nga yeeziribanga ng'atukulisa ekkubo. Taludde yeekerebenze yeejaze akikiitanye akataayi okusala oluggya ng'emmere yayidde dda. Ng'asoosolola lulaata lwaffe nga tumiringusa ennoga tuyisa kuli kalanga. Lwali luvuutu lwa Ddigobe nga kuliko n'emikalo gy'embogo egirungiddwamu ennyaga. Bwe twamala okulya ebinnonogo n'ebicepere byaffe nga tunaaba ngalo. Tuba tunaaba nga jjajja ng'akasumagizi kajja kamwewuttula mu mutwe nga ffenna tuseka, kazzi nga kye kyebikiro. Mu ttumbi ly'ekiro ky'olunaku olwaddirira ng'olumbe lumugwira ekiyiifuyiifu, emmambya okugenda okusala nga yaaye woowe nfa yameze ku mumwa. Amazzi baakafukirira bafukirira. Terwaviira ddala okwo nga lutaba obudde okugenda okukya ng'apookya bupoosi. Ennaku 3 namba nga taasulawo taasiibewo yaaliwo. Tusulira ddala ku bunakyaddi. Waabawo wayiseewo ennaku 5 bukya tezikya bbiri alwala, nampita n'aŋŋamba nti newaakubadde ondaba nga nneekakaamuddemu bwe nti era sijja kuwona. Bwe yassa kino n'akukunulayo kyafa kirina kiyiye emitwetwe mu kigugu, n'aggyamu akati n'akankwasa nti kano okakuumanga bulungi, buli onoobanga olabye ng'oli mu buzibu ng'okakoonako, obeeranga muzira obanga musaasizi era obanga mwesigwa. Osonyiwanga abakukoze obubi n'abakuwalana. Olijwetekako bingi by'otokoze era balikwogerako bingi ebyanjwanjwa naye tobifangako kasita nga tobikoze. Weewalanga eŋŋambo, ebitamiiza n'emikwano emibi. Owulirizanga okubulirirwa kwa buli muntu era n'okulabulwa, naye byonna osookanga kubyerowoolezaako nga tonnabitwala. Tonyoomanga bantu naye ekisinga byonna obeeranga mugumiikiriza era takyukakyuka mu bulungi ne mu bubi. Yankwata ku bibegabega byombi n'antunuulira enkaliriza mu maaso ng'amaziga bwe gamukulukutira ku kifuba, n'ayongerako na bino nti emikisa gy'abajjajjaabo gikugenderengako, obe muntu mulamu weese omusaayi gwe ekitiibwa era ogundegunde ennyo. N'ansiibula nga yennyamidde nti weeraba taata. Awo ne nteeka akati mu ndyanga yange ne nvaawo ng'emmeeme yange nebbise. Enkeera yasiiba ataawa nga bakuumako kikuba mukono. Mu kiro ekyo mu Kawozamasiga yandalamira akamalirizo n'asiibula ensi eno. Ennyiike n'enkwata nnyo era ekiwubaalo ne kyobeera ne biba bya kitalo. Emmere ne ngiggyako omulaka era oluusi nagendangako ku butuulo ndabe kabejja wange we yagalamira. Kweraliikirira ne kunzogottosa nnyo. Nga wayise ebiro nali ngenda nneerabira ennaku zange, olumbe olw'ekibwatukira ne lugwira jjajjange empago. Ye n'afa kikutuko ne nsigalira kwemagazza, naye eky'omukisa olwo nali mulenzi nga mpereddemu ddala ekivu. Essula awo ekomye, weebale kuwuliriza.